Abayizi banna Uganda namu ababadde basomera mu ggwanga erya Iran ewanyindira olutalo wakati wa Iran ne Israel bakomyewo ku butaka. Minisita wa Uganda Nabbanja yabaaniriza ku kisaawe Entebbe. Nze njagala okwaniriza n'okuyozaayoza Bannayuganda abaana baffe students 40 abayizi baffe 41 abakomyewo okuva Iran gye baali bagenze okusomera. Abaana bano badde bakola courses nnungi nnyo esinga za sciences. Kakati government muzeeyi bwe yamala okuŋŋamba ne tucoordinatinga ne yamala okufuna information yagijja ku Army Commander omukulu General Muhoozi. Kati ne tucoordinatinga ne embassies ne Ministry of Foreign Affairs ne government ez'enjawulo Azerbaijan, Turkey, Jordan, era ne tubasaba okulaba ng'abaana baffe babawa visa ez'obwereere ate nga batuuse mu mawanga gaabwe. N'olw'ensonga eyo nze njagala okusiima government ya Turkey olw'okulaba nga baatuwa ekkubo eryakkiriza abaana baffe okuyitamu ate nga liri safe. Bano balomboza obunkenke bwe babaddeko okuva olutalo bwe lwatandika. Naye ekyasooka okugwa kyekyatusuulamu okwekanga kyali kyamaanyi nnyo nga owulira ekizimbe kiringa ekikola ekinyeenya. So abakuumi b'ekifo ekyo ne batusaba tufulume ffenna tudde wabweru. And era ennaku ezaddako okutuuka ku Sande nga oluwera ssaawa emu tebabakkiriza kuyingira kizimbe olw'okwerinda nti singa omulaba abaakubye ekizimbe at least tubeera ffenna tuli wabweru era obulabe tebubeera bw'amaanyi. Kale nga nze omuyizi akulidde azaaliddwa mu Uganda omutali mbeera ya bunkenke ng'obwo kyankuba wala. The experience was horrible because we had not had the experience before. We saw missiles with our naked eyes. At our age, we had not seen anything. So it was, to sum it up, it was horrible. It was not a good experience for us. But we persevered, we were patient enough, we trusted in our government, and it has helped us at the end. Mu kaseera kano ebikompola biwanyisiganyizibwa wakati w'eggwanga lya Iran ne Israel nga kino kitadde ensi yonna ku bunkenke. Abayizi 81 beebazizza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wamu ne gavumenti ya Uganda okubategula ekibambulira ky'olutalo. We are really grateful. I'm sure that even if everyone decides to thank, we can never bring out our emotions. People who would have thought Iran is far, we have done it. This is testimony that there is a government which is conscious about Ugandans, even when they are out there. Bya kitongole ky'amawulire ekya SOT TV.